kitalo nnyo kitalo ddala olw'endiga yaffe eyafiiridde ku Kananirandi. Ffe ng'abakoddomi ba Bujjingo tuvumirira ne sekuvumirira ekikolwa ekyakoleddwa mukoddomi waffe. Bw'oyogera owulira nti Yesu naye nga bakola ebyo tebiriiyo. Omuntu n'omuteeka mu ambulance ng'afudde n'omutwala mu mochale, n'omala omutwala mu mochale totaddeeko bamannyo baani n'osuula busuuzi awo. Teryamufuddeko tebiriiyo. Bujjingo bw'aba yooyo nga ye kyaki yeekola ebyo egobebwe mu Uganda. Abadde amwagala nnyo baabi pasita tumwagadde ebbanga ne maama ebbanga lyonna ne maama ab'ekyalo ne baseka ndi mwabugala amakyakya amanene. N'olw'ekikolwa ekyo ekyakoleddwa mukoddomi waffe tusaba famire y'omugenzi etusonyiwe era ne tusaba Mukama abalyowo emyoyo. N'ennyongera okukubiriza mwannyinaze Makula ti mu bufumbo gye wagenda tewagenda bugenzi gabasusu. Ffe ng'aboolugave tukubiriza abaana ab'obuwala okubaera administrative. Endiga teyinza kubanga ebadde eka mu ebbanga eryo lyonna lyekamiddwa nefuna obuzibu obwo bwe yafunye ku kkanisa ate ne mugikwata bukwasi ne mugisula busuzi ku ggwanika. Tewayolesezza maanyi ga administration. N'olw'ensonga eyo ffe nga famire y'aboolugave twotuuzizza meeting ne tusalawo nti omusomo gw'obadde otegese ogw'abakyala gusaziddwamu era weetaagibwa mu famire y'olugave. Kubanga toyinza kusomesa ng'ate naawe okyalina ebyokusoma bingi. Toyinza kusomesa kuba tukizudde naawe ayagala okusomesa abakyala okyalina ebyokusoma bingi. Yes. Irene oyo abadde gy'asabire wa Pastor Bujjingo. Yesterday babadde ne overnight. We babadde ne overnight omukyalo ono n'agenda osaba. Bwe yagenza osaba yafiiridde mu katebe. Oba yafiiridde mu katebe oba mu process nga bamutwala tetumanyi. Naye bo bagamba babeddwaliro bagamba bamuleesa akoze eki afudde. So kati abantu ba church oba ba church oba baani abajja omukyala nga afudde ku church ne bamukwata ne bamukasuka emulago. Bwe bamukasuka emulago ab'emulago ne bakebera mu nsawo ye mwabadde bamutute na buli kimu ekintu kye bonna babadde bakiwereddeyo bamutute mu ddwaliro n'ebintu bye byonna ne batwakwata buvunaanyizibwa kubira famire ne bakwata oyo oba kuba ab'eddwaliro bagamba yabadde afudde. So bo ne bakwata ennamba mu ssimu y'omulwadde y'omufu omukyala Irene yafudde ne bakuba essimu muganda we. Kati muganda we ono babadde bonna basabira wa Pastor Bujjingo. Kati bali babiri mukadde ne muganda we. Muganda we oyo lumuze bwenkoma we waka oba ku weekend we siva mu nyumba. Muganda we yatera okundeetera emmere wansi ewaka. So muganda we nga bamukubira omuntu bwati ne bwati omumanyi yabadde ne national ID mu nsawo ye. Omuntu bwati ne bwati omumanyi n'amugamba yafudde. Kati family ne yesula asula ku ttaka n'agamba ali mu kwebonereza omusajja nga simugatte n'asulanga wansi maama n'aleka obuliri yaleka ekitanda n'agamba ali mu kwebonereza. Kwebonereza yasalira abaana mukiasiiba obutaleka ate ayedde n'okukaza yaleka ekitanda asula wansi n'agamba ali mu kwebonereza emyaka gye yamala ng'ali mu bufumbo nga simugatte empeta. Talina baana balala balese banaabwe. Muganda wange yabatangira nze abadde adda ku
agenda kugeza kutwala tukasaba kyembala yes baba sindikira omuntu atambule namwe mpaka webale nyo naffe kyetwagala kitugumye yambako abaana olaba yayamba abaali kyo luwanvu talina ya muganda wange ngeri mu mochale ate tekuliko na biwandiiko biraga nti oba ayina waali ennaku gye tulina agimanyi oyogera owulira nti yesu yesu naye nga bakola ebyo tebiriiyo omuntu n'omuteeka mu ambulance ng'afudde n'omutwala mu mochale nomala omutwala mu mochale totaddeeko bamanyo baani n'osuula busuuzi awo teri amufuddeko tebiriyo Bujjingo bw'aba yooyo nga ye kyaki yekola ebyo egobebwe mu Uganda. Olwaleero njagala bino bigende eri endiga babakazaako kyandiga abasumba bammwe babatuuma ndiga kakati njagala muwulire nammwe leero kambaweemuka kirasi abasumba kyaki ze mutuddemu namba esinga mwe abatuddemu temuva ku kyalo ekyo omusumba okwo kwe yakola kyaki eyo ekyo nkirayirira njagala okugamba mmwe endiga mmwe muve mu kufuuka endiga mufuuke abantu abategeera waliwo omusumba omu wano mu ggwanga bamuyita bisopu kiganda kankukube naawe tetukyalina kyakuzza kubanga mwalemala bisopu kiganda ku kyalo kwava kwenva Kisenyi era gye nsiiba gye mpoyera kyekyalo kyange ne bwe mba nsulawo oba mu kalina oba wa kiri kyalo kyange kakati omusumba oyo ku kyalo okwo ku bantu 100 abasabira ewa Kiganda kuyinza okubaako abantu 2 abava ku kyalo kwe yateeka tempo njagala mwebuuza ekibuuzo lwaki ab'oku kyalo bo tebasabira mu kyaki eyo abamumanyi nnabbi nti musajja wa Katonda lwaki bo tebajjudde mu kyaki eyo omusumba Kiganda yennyini ayina banne be yatandika nabo bamugamba musumba entambuza y'ebintu sitole ki ffe tunaakaddiira wano nga tetulina kye tulina sooka otutemereyo Kiganda yagamba njogera amazima ga Katonda Kiganda nga sitidde obimanyi yagamba eno bizinensi yange n'abantu bange n'abaana bange famire okitegedde kakati obuzibu we bujjidde wa wano omusumba Kiganda toyina kyokoledde kyalo Kisenyi okujjako okwererejja n'okwogera ebigambo byonga bw'oli omusumba w'amaanyi njagala ondageyo abaana 2 ku kyalo b'oweeredde school fees wadde ku Nakivubo bbulu toyinaayo mugende ewa Bujjingo mumubuuze ku kitundu kwali atuweeyo abaana 2 baweerera Bujjingo oyo kyenavudde mbagamba nti mulinde abadde wankizo nnyo nkyali ku mulinde byakoledde eggwanga lino mulinde okubanga takyasawundinga nga mmwe basajja mmwe mutwasamira endiga mugenda kuwulira mubuuke nti abasajja babbi nabo banoonya byabwe oli yeesiba kutiya ye ne bamuwa tayogerera bano abagibwako emicungwa gyabwe omukazi eyakubwa kibooko ebitongole byonna byamunoonya Kiganda ow'oku kyalo ng'asirise ng'amumanyi ali wali mu kasaati bamukubye atambuza micungwa gye ku kyalo kwenva kwe kuli abasusa ebijanjaalo ne babitwala mu tawuni kwe kuli abasiba ennyanya zaabwe ne bazitwala mu tawuni abo teboogera bizinensi yaabwe na famire yaabwe ndowooza mutegedde munaatandikira okwo